Ensonga za Kadama gwe battira e Saudi Arabia. Omulambo gwe gubadde gumazeyo emyezi 5 bukyanga bamutta. Omwana ono yali tannaba kufa. Yakubirako mulamu we essimu n'amutegeeza n'amugamba nti nno bagenda kunzita. Buli ddakiika bantega eddagala. Mu bitanda gy'ensula wabeerayo eddagala. Mu buli kintu kyonna kyenkwatako kirimu eddagala. Kirabika bano bagenda kunsaddaaka. Okusinziira ku biki byendaba eddagala lino ly'abantu beeraguze olowooza tebagenda kunzita. Mpulira muli ntidde bagenda kubanga banzita. Obutambi obwo omukyalo oyo bwe yabuwuliriza n'agezaako n'abutereka ete ale era n'amugumya n'amugamba katwongere okusaba buli kimu kijja kubeera bulungi. Omugenzi kigambibwa nti nno yayogerako ne kampani ye e Uganda n'agitegeeza ku biki byendaba mu nnyumba ya mukama wange. Bano bandiba nga bagenda kunywamu omusaayi, bakanywa omusaayi bagenda kunzita. Ngera bwe mumanyi companies ezibaleeta nti omukozi buli lwa complaininga tebatwala nnyo kigambo kya mukozi era babitwala okubanga bya lusaago bya muzannyo okukakkana omukozi afudde. Obutambi bwe buto yenjogere ki muzenga mu bulaba nga tubuteekayo ku social media nga baganda baffe bonna abagenda okufa basooka kukola butambi ng'era bagamba bagenda kunzita munyambe mukama wange agenda kunzita munyambe bagenda kunsaddaaka munyambe bano bali mu lukwe baleese abasajja abagenda okuntundamu ebintu by'omunda. Obutambi obwo ne tubusaasaanya ne wabulayo yadde omuntu omukulu mu ggwanga lyaffe Uganda ng'abakulembeze mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuyimukiramu nga balabye obutambi obwo bagezeeko okunoonyereza akatambi kano kavuddewa ani akakoze. Teekako gamba tuyina embassies mu ggwanga lyaffe erya Uganda eryazinensi akatambi ngako kafulumye. Lwaki omukulu yenna teyesitula n'agenda ku embassy n'agamba mu nsi yammwe mulimu omuntu bwati ne bwati afulumiza akatambi bwe kati newe kati twagala mu contacting embassy mu nsi yammwe eyo mugitegeeze waliyo omuntu waffe yakoze akatambi bwe kati ekimutuukako kyonna mugenda kubanga muvunaanyizibwa. Wabula bo batuula akatambi ne bakalaba ne batuuka n'obuteeka ku TV ne basirikirayo. Omuntu ono amala kufa buli omu n'ava n'agamba kati no yakoze akatambi bambi yakola akatambi bambi akatambi kafuluma bambi yasaba okuyambibwa. Naye ate nga mwayina luli chance eyamba bannange ne mutuula. Nzo ebiseera ebisinga ntuuka n'ekiseera nempulya nga neetamiddwa ne ngamba bannange singa ebintu by'okujja eno okukola ebulaya babijjawo abaana waakiri ne basigala oba sekyo bagezeeko okufuna emirimu nga bwekiti mu nsi ez'abazungu abantu bateekemu ssente zaabwe buli awulira nti asobola ajje akole. Yenze Sheila Adita intuddewo nnyo nga njogera njagala mbatereyoko mu butambi mwewulireko ku ddoboozi ly'ono omuwala. Subscribing akwata ku notification bell, commenting amanye endowooza y'ogwenga omuntu alabye akatambi nga kano ate era asanga ku mikutu gyange gyonna egya social media nkoza Sheila Adita page. Katugendeko mu katambi tukawulirize ate era tukomewo. Mula wano teri kunzizaayo. Omusajja yagamba bamusasula emyezi 3. Omusajja agenda kunzita. Nze nkugamba nze mmanyi ekiri wano Muula ne mu buliri mwensula baataddemu eddagala. Owulira emmere gye bampa buli lunaku bateekamu eddagala. Ebintu byenjoza bw'oleka bw'amazzi osanga bataddemu eddagala. Muula bagamba Shagala after die teekeza bbala. Buli kimu ekyogerwa wano nze nkimanyi kuba nze kati olulimi nduwulira naye okubyogera naye nduwulira. Muula bagenda kunzita. Omusajja abala nakuntwala ku ddwaliro kunkuba mpiso kuba ne abantu be bamugambye antwale ku ddwaliro bankuba empiso. Leero omukazi aŋŋambye Fatina yanguwa nesita akulinze. Nengamba wati nenebuzabuza nenyingira mutoyi nampita nga ndi mutoyi nkooko na luggi olugiza. Omusajja n'asimbula n'agenda. Bagenda kuntwala mu ddwaliro kunkuba mpiso. Muula bagenda kunzita. Nze nkugamba ekiri wano kirala. Maama w'omukazi waali wano kankusindikireko eddagala lyennaku. Muzeeyo omusajja azze balabika bagenda kunzita. Siina kyemmanyi bannaaye. Omusajja azze natwala ssente zange zonna buli kimu. Kati banziziza mu mmotoka kati simanyi oba bagenda kunkola ki siina kyemmanyi.
byebyo nno ebigambo ebyava mu mugenzi ng'agezaako okwekubira omulanga. Nsuubira mubiwuliriza bulungi nnyo abaagalwa. Yes, bikaabyamu, bikangamu, ate era bireeta entiisa mu bulamu bw'abantu abalala, naddala eri mmwe abajja okukola oba mmwe abeetaaze okujja okukola. W'owulira saga bwe zityo zikumalamu amaanyi gwe ng'omuntu n'otuukanyesa n'ogamba oba nange bagenda kunzita, oba nange bagenda kunzita. Nsiiba ngamba nnyo abantu Omuwarabu mubi, ebyaddala Abawarabu babi, mu byaddala abantu bano babi ne ssebubi bonna. Era muvaamu abajja ne mutugamba nti si bonna, naye njagala nkubuulira amazima nti bonna babi. Okusanga omulungi y'oyo eyafuna chance okuva mu nsi ye n'agenda mu nsi endala eri open minded, abantu abalina obwongo obuggule nga bategeera bulala, nga bategeera abantu, nga bategeera omuntu yadde oli mukozi oyina kubeera muntu, oyina amateeka agakufuga. Naye nga bw'abanga Muwarabu yakulira mu eyo nsi mwe bamuzadde mwasomedde mubi, toyina ngeri yonna gy'ogenda kunzikiririzaamu nti nno weejje bali abalungi. Lwa nsonga nze Adita omulimu gwenkola gumpa free pass, nkola ku bantu abangi eddala mu mwezi gumu. Nsobola okukola ku bantu abasukka 5, naye buli maka gentambula mu genda okukolerayo waliyo ebizibu ebifaanagana gye nvudde. Buli maka ge ŋŋendamu nsangayo ebizibu byebimu ate era gye nvudde. Ekindeetera okulowooza nti mu bantu bonna bano abasinga bonna embeera zaabwe bwe zityo. So okusanga oyo omulungi ennyo immwe gwe mugamba era gwe mwagala tubeere nga tubatendereza obulungi bwabwe, kibeera kizibu. Nze mmanyi ekintu kimu nti omulungi yekka y'oyo agira ku makya n'akukkiriza okulya emmere, n'olwala n'akutwala mu ddwaliro, n'akuwa ekitiibwa, teekako n'okuwa omusaala. Y'oyo omulungi nze gwe mmanyi. Naye mu mbeera zaabwe ez'obuntu, mu characters zaabwe, mu behaviors zaabwe ne habits zaabwe, abantu abo bali mukkirize oba mugaane. Wabula ate ab'eŋŋanda baavudde mu mbeera bw'omugenzi ne bava mu mbeera ne bagambayo kikyo. Omuntu waffe twabakubira omulanga nga yakatandika okuta obutambi obulaga nti bagenda kumutta, ne tujja ne tubakaabira, ne tubasaba mu muyambe, ne mutubuzaabuza, ne mutugamba ebintu mwabikozeeko, ne mutugamba atajja kufa, ne mutugamba ajja kubeera bulungi, ne twetala wano ne twetala afudde. Era tukomyewo tubeetazeeko, tubasaba omulambo guliwa, mutuwa omulambo gw'omuntu waffe. Lwaki temutuwa mulambo gwa muntu eyafudde ne tumuziika? Amaze emyezi 5 ku ddungu bukyanga afa mpaka olunaku olwaleero. Era waneeno beekalakaasizza ne babula n'okuulayo obupande bwe basanze ku kampuni. N'ebyo katubibawa mubeere nga mubirabako, ate era tumale tukomewo tufundikira akatambi. Yeah, Muslims think like that. Muslims say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waje mtu moja huyu. Waje mtu Omulambo wafe. Watu unasista wafe. Watu unasista wafe. Ale karibu watu unasista wafe. Ale karibu watu unasista wafe. Tukoye mtamu wamwe. Tukoye mtamu wamwe. Waje na mkasista wafe. Waje na mkasista wafe. Waje na mkasista wafe. Waje mtu moja wafe. Tusitaka kuuza bali Fatina zine mbizi za mutunda. Fatina zine mbizi za mutunda. Leo tuli yako masisa zero. Mara dama sari akana. Fatina kali ba mutunda na masaidia. Fatina ba mutunda kali yo. Wanji? Batu gamba ndate nyapa usinze simanya kozeka. Kanyongera kisirunga nasije batu ni mtu watimo tuja kwa. Bana batu kuna madama batu yabe. Fatina kali yo banawe. Batu na sisi tawange. Bamukalla mutoi. Wekisemo. La jana. Sala kusawa yala. Ala jana. Yala jana. Bamu wa
bamutekera mu soda bamubuwera mu soda ng'alaga bane bampadde omuwa bane munyambe otajaza embizi zatugamba mukole ekintu kimu oyo Wani? Ani? Go atunda sister for the YouTube ya koma zisawa ya lero. Tukucho jeno osirika banyole meddeyo. Lwaki? Wode mwamutunda ne bana basajja. Go atunda sister affe. Katukucho jeno webuzabuza. Go atunda sister affe kacho. Sister simutana ko blaza. Esawa zituuse z'okumutwala. Esawa zituuse. Mulaba bamutwala. Agenda kumuziika kati. Bagenda kumuziika. Bagenda kumuziika kati. Agenze. Anamwe bamutwala. Ziri sawa munana. Okola kintu bwekityo naye wajja kuvaayo omuntu omulwanyizi w'eddembe ayimirira agamba ono omwana ekikuba kyakoze kikyamu kiri haramu ate nga ge mazima kiri haramu tekikkirizibwa. Muganda wange yanaamanya bwagye binaggweera abewaka bajja kumulaga nti kiryokke naye wanaavaayo omuntu w'okusituka n'agamba nti kintu kyakola kikyamu n'abewaka bajja kumwefuulira tajja kukikkiriza. Naye baganda bange banange tweddeko mwe abatafuna mukisa kunyumyako nabana eno bantu banange ife abafuna chance tunyumyako nabo tebabuuza ku nsi yaabwe yali etya. Nze mbuuza n'abaana baabwe ne babuuza ensi yammwe yali etya kuba twogera ku by'obukulembeze ne twogera ku biki. Naye olwaliro olunaku lwe twali tunyumya emboozi omwana n'aŋŋamba Aisha emyaka 5 emabega mu Saudi Arabia baali tebakkiriza mukazi kufuluma nga tolina nikaabu azirongaazi nti oli mukazi. Baali tebakkirizibwa kufuluma nga tosibye nikaabu mu Saudi Arabia. Otyo omwana yakiŋŋamba azaaliddwa mu Saudi akulidde mu Saudi. Family yona ya mu Saudi. Kuba borrowed nawe babera bafuluma tebasiba nikaabu era just baby kakaleesu ku mutwe ne bamaane bazzaako batinenga tebasiba nikaabu era yebatuukayo mu maaso obuleesu ne babujjako babera nga bavudde mu distance y'ewaka obuleesu babujjako. Ekyo baali tebakikolanga emyaka 5 emabega. Kabaka waabwe ono mupyaliko gye yakyusaamuko ku mateeka era mulaba abantu abasinga basiba zinikaabu n'olaba omwana omuto asibye nikaabu ku lw'ensonga baava dda nga bakikola bakikuliddemu bajjajjaabwe kyekintu kye bazze batambuliramu. Okitegeera kyekintu kye bazze batambuliramu bano mu Saudi Arabia. Muganda wange bajja kusibira obwereere. Ojja kugamba nti family telina buzibu. Ojja kugamba nti tebalinaako buzibu. Wajja kuvaayo omuntu alwanirira eddiini ekitiibwa kyabwe nga ogamba nti Uganda omuntu avaayo n'alwanirira ekitiibwa ky'omukyala. Wajja kuvaayo omuntu analwanirira ekitiibwa ky'oyo omuntu. Tetumanyi myaka emeka gye banaakusiba. Bino bye muddawo mbusimanyiza family enzikiriza. Bino bye muddawo mbu mukama wange anzikiriza talinaako buzibu.
bye mwogerako temubitegeera. Ife nze nfunako obudde nenyumyako ne bano abantu beewaka ne mbabuuza ku byensi yaabwe, ne mbabuuza ku kya ssente, ne mbabuuza buli kimu. Omwana agenda okugamba ebintu n'ogamba ekiki, n'ogamba bwebityo webyalina akugamba ye. Kaakati baganda bange, we muteddeko muganda wange wooteddeko, bagamba ensowola ekwagala yekugwa ku bbwa, bakwagadde bakuguddeko ku bbwa, oyongera kuteekayo, oyongera kuteekayo. Abaana mulina emitima, abaana mulina emitima. Kyova olaba abaddugavu ffe tulabye, abaana bakyayagala okola naye ate abalaga nti bebakozeeko kasente be bateeka laba bye bakola. Njagala mutunuulire abantu abalabirira abakadde e Europe, babawe ekyokulabirako kibeere kinene nnyo. Abantu abalabirira abakadde nga bali mu nsi z'e Bulaaya tebasobola kukola bintu bwe bityo. Tayinza kudda mukama we ng'ali mu kumusangula kabini mu kabina n'amussa mu kamera, kuba akimanyi kiki ekisobola akabi akasobola okumuviiramu. Tayinza kuddira mukama we n'awandika amagulu bw'ati mu kamera, akimanyi obuzibu obusobola okumuviiramu. Asobola okukola naye mu kamera ne beekubisa ebifaananyi ne bakola buli kimu kuba yo bali free. Naye toyinza kukwata bwerere bwa muno n'obutaka bwoto ku media singa abadde muntu wo, nga gwe bali okukola bwe batyo. Mu butuufu ndabye vidiyo nange ne ŋŋamba mu nsi y'Abasiraamu, mu nsi y'Omuwarabu. Kyova olaba ffe abaddugavu bannange tulabye, ffe abaddugavu tulabye, abatukotoggera beebo. Bw'okyayagala okukola eno amateeka gafuluma enkya n'eggulo, okitegeera, amateeka gafuluma enkya n'eggulo. Naye nga omuntu ogu yaviiddeko kubaga etteeka ekkakali, omuntu omu bw'ati n'afiiriza mwenna mwenna, okitegeera, omuntu omu n'abafiiriza mwenna. Naye nga ye akikola na musanyufu nnyo kuba abewaka tebamugaana. Muganda wange tomanyi kakike weetyabirya, bagamba kutyaba yes, tomanyi buzibu ki bwe weesuulamu. Bw'obanga omukazi yali tasobola kufuluma nga tasibye nikaabu, naye kati basigala kubeera nga olaba ne mu nnyumba. Nze neewuunya muwalabu we Saudi Arabia, olaba ne mu nnyumba omuntu nga wa famire mukuze mwenna, azongazi nti si muganda we. Omukazi alina okubeera nga yeevairinze, omwana omuwala alina okubeera nga asibye nikaabu, omwana ow'obuwala. Abo abantu boolaba babeera n'abasajja mu nnyumba, baganda bababba baabwe nga tebabatunulako, baganda bababba baabwe nga tebabatunulako, okitegeera, nga alina okubeera nga asibye nikaabu. Mbalaba waneene bana baakafumbirwa okujjako n'omukazi wange omukulu era yeevairinga bwevairinzi, naye ng'ate abasigadde bana baakafumbirwa baganda babba baabwe okubatunulako. Era olaba akaliyo abeera nga jjanga abika feesi, nga feesi agibikka, naye gwe okutta obwerere bwa muno mukube ku media, kube waka tebakugaana. Okutta obwerere bwa muno mukube ku media, kube waka tebakugaana. Banange tulabye, era gwe mwana gwe akyayagala okukola weekaabireko. Abannayuganda abaddugavu abafirika banange mutuyambe, mututaase. Gwe obanga olaba nti okoze buli kimu okimaze, waliyo omwana ali Uganda ayagala okujja, waliyo omwana ali ekyonamukaaka ayagala okujja, waliyo omwana ali ekyenjoja ayagala okujja. Naye wanaatuuka nga mu butuufu bamuganye okujja, nga eno gy'abadde asobola okufuna kasente, bannange ag'oyingewa. Nga ne Uganda yaffe nga mujawe we yeekanamye. Ebyo bye bivudde ku sayidi eyo. Kansuubira obutambi bunene obubadde very clear era nga osobodde okubulaba gwe ng'omuntu. Nkusaba ekintu kimu bw'oba omaliriza okubulaba komenti nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bunene bwe tuteekayo. Gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga okutwegattako kyentegeeza ekyokukola okimanyi.
kwata ku kigambo subscribe okwate ku notification bell buli video na gye tuteeka wano egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo oli waddembe okuyita bano oteekako no basharingira nabo bajje babeere nga balaba obutambi nga buno obutambi buno tubuteekayo for educational purposes eri mwenna abeetaaza okubanga muyiga okuwabulwa okukansolingibwa teekako okumotivatingibwa abantu okubasikiriza okubanga mwagala ebyo bye baagala oba okubikyawa mujje mubeere nga mutwegattako yenze Shina Adita Nsiba Nkibagamba eyeetaaza okunkulira ku Instagram yange kwendi kikole mu bwangu following ate era osobole okunkubira essimu ebeere nga eyitamu embagalanye.